ennaku z'omwezi 21 enteekateeka eno ebadde olunaku lwajjo yagudde no butaka gano nno mawulire ndowooza siga ssanyu mu kisaawe ky'akadongo kamu obuuli abo basobodde okuba ate nga bagobera ensonga zino zonna ezibadde zijja nga zitambula ku munywanyi waffe gwe bayita Job Kafeero abaana ba Job Kafeero bannange kye basobodde okuba ate nga beekola ayaya olunaku lwajjo nga nabategeezezzaako lwe lunaku olwabadde abaana balina okuba ate nga bagibwako DNA olunaku olwajjo basobodde okuba ate nga beesitudde abaana nga 10 n'omusobyo basobodde okuba ate nga bayolekedde saidi z'ewandege yeeyo wabula abaana bonna nga basobodde okuba ate nga bazze okugondera amateeka ga kooti nga basobodde okuba ate nga bategeeza nti babawa ennaku 10 basobole okuba bakebera mu DNA era nga bali balina kukeberwa nga 2 omwezi ogwokutaano 2021 era nga kooti yategeeza nga 31 alizaati ezo bazeetaaga mu kooti basobole okuba ate nga omulamuzi ategeera ki ekisobodde okuba ate nga kiva mu DNA. Kati ensonga zonna nga zasobodde okuba ate nga zitambula okuvaako mu basawo ewandege basobodde okuba ate nga bagambye nti omusaayi gw'omukulu gwe bayita Dr. Kasule ogumaze emyaka 18 gwe bagibwako abajjukira ku nsonga za Blandina bannaffe abasawo bategeezezza nti omusaayi ogwo tegugenda kuba ate nga gukola okebera DNA eya Kafeero emyaka 18 egiyise tekiyinza kuba ate nga kisoboka abasawo bo basobodde okuba ate nga bategeeza embeera ogiwulira awo kibeera kitegeeza ki option tubadde tuyineemu yokka nga babategeeza kyemuyinza okuba ate nga mukozesa gwe musaayi Job Kafeero gwe basobola okuba ate nga bamuggyako nga bali mu nkayana z'omwana muwala gwe bayita Blandina. Kati akadde kano option ebadde eriwo gy'oyinza okugamba nti gye bataddeko era abasawo ne bategeeza tebagenda kujja mbaganda ba Kafeero musaayi wabula beetaaga DNA eya Kafeero. Gokiraba otya? Abasawo b'ewandege bategeezezza kooti yategeeza gye buvuddeko abaana bagende babakebera omusaayi DNA obutafaali obwo olunaku lwajjo badde balina okuba nga babakebera kati enteekateeka yonna yagudde butaka abasawo bagambye nti omusaayi gumaze emyaka 18 tunategeeza tutya nti gwali gwa Kafeero katufunye eddala ogwa Kafeero bino nno byonna okuba ate nga bijjawo njagala okuba ate nga kujjukiza abasawoze nga bagobera emboozi za Job Kafeero ndowooza asobola okuba ate nga atandika bino ebintu byonna ndowooza eyo omukulu tata wa Job Kafeero okuva olunaku yasobola okuba ate nga embeera yonna nga yasobola okuba ate nga etambula okuva Job Kafeero yafiira mu mbeera eyo Job Kafeero nategeeza nti yali ataddewo omusika we ate taata wa Job Kafeero n'ateekawo omusika owuwe gwe bayita Martin Kafeero Job Kafeero si yamuteekako ono mukulu naŋŋanga taata wa Job Kafeero yamuteekako. Kati mu mbeera eyo entalo nyingi ezisobodde okuba ate nga zizze nga zitambula mu mbeera eyo akadde kano ngenda kujjukizaako abajjukira omwaka oguwedde embeera nga wesobola okuba ate nga etambula abategeeza embeera era nga dokita ono gwe bayita Stephen Kasule yategeeza nti embeera nga yatambula dokita ono akolera ku ddwaliro bayita Mirembe Clinic esaidi zenajja nankumbi awo yagamba nti Job Kafeero yatandika okuba ate nga amujjanjaba mwaggwa 1994 era nga okumujjanjaba agamba nti yasobola okuba ate nga amuleetawo ye mukyala gwe bayita Bisirikirwa balobina Bisirikirwa oyo obudde obwo yalina amabwa mu bulago era gwe yasooka okuba ate nga amanya ng'omusawo we kati nno Bisirikirwa kwe kuleeta Kafeero awo nno Kafeero ne bajjamu omukwano ne dokita oyo ne basobola okuba ate nga batandika okuba ate bamanyagana mpola mpola era nasobola okuba ate yafuuka family dokita paka akadde kano era mu mbeera ewasobola okuba ate bajjawo ensonga z'omukyala gwe bayita Blandina bajjukira mu gwa 23 Job Kafeero ng'afulumizza akayimba ke bayita akayimba yakafulumya 23 yakafulumya 23 abajjukira akayimba ako kampumulemu kati ngiye kuwa emboozi yonna ebya Job Kafeero nampa ku ndowooza yo nga bwetambudde kuba kati wakyali option name ensi egudde ddala naye baaba tewali kyakola ayaya kagenda maaso n'emboozi y'omukulu gwe bayita Job Kafeero nga bw'osobodde okuba ate nga owulira enteekateeka y'olunaku olwajjo nga bwesobodde okuba ate nga etambula DNA eyo yagudde butaka omusaayi gwa Job Kafeero gwe bagamba nti ogwa 94 tegujja kuba ate nga gukola kati mu mbeera eno bw'oba nga gy'oli nga gweoyinza okuba ate nga owa abaana bano amagezi wadde nga amagezi gonna gali mu nnyimba za kitaabwe baagana okuba ate nga baziwulira kati ndowooza oba banawulira eddoboozi lyani
embeera eno yonna akadde kano nze kyenyinza okuba ate nga ntegeeza kati akadde kano ku mbeera ya Paul Job Kafeero entalo zonna gye zaava musobodde okuba ate nga mumanyayo nga gyasobola okuba ate nga ziva akadde kano abaana bali abagamba nti abaana Paul Job Kafeero byazaala bokka baali badde beekuba mu mutima ne bakkiriza baganda babe bano be bagamba nti 11 n'okweyongerayo ne bakkiriza ne bagamba nti baganda baabwe kye bayinza okuba ate nga bakola akadde kano ndowooza yange kye bayinza okuba nga bakola bakkirize nekino ate kirala banaakikkiriza ebyatundibwa byonna bikomewo nekisoboka kwano gwange Swazi waliwo Dube ndowooza mu abaana abawa amagezi aganaasinga naye abaana Paul Job Kafeero kye balina okukola abaana bo bagamba nti baana ba Kafeero kati bano kye balina okukola be bagamba nti be baboola abaana balina okwekuba mu mutima ne bamenyeko omutima ne bagamba nti nabo bano bannaffe mu mbeera eno kuba yensi egudde eddalu ayaya kye baali badde bakola ebintu ebyatundibwa byonna ne bikomawo sente nga baazirya Swazinige sente yazikubamu ennyimbe wabbawo kati sente zinaavaayo zitya abawuliriza mmwe abanaatubuulira kubanga abaana ndoza banawuliriza ku byammwe naye ng'embeera nga basobodde okuba ate nga etambula gyokuba ate nga nkutegeezako omusango guno nga gusobodde okuba ate nga gwajja mu kooti era ng'omulamuzi eyagulimu omukulu bamwita Joseph Mulangira yasobola okuba ate nga abategeeza abaana ba Paul Job Kafeero basobola okuba tebagenda mu labu ya gavumenti basobola okuba tebeekebera ogwo omusaayi go gwawedde embeera nesobola okuba ate nga bagugobye option eriwo akadde kano yakuziikula ne bino byonna okujja abaana bano basobola okuba ate nga baloopa nga bakuliddwa omukulu gwe bayita Nnende ndowooza Nnende abamujjukira mu sitole ziri ayaya bwowuliriza embeera ya Nnende kati abaana bano abaana 10 nga bali ne munnamateeka wo omukulu gwe bayita Luzige company bagiyita Luzige Lubega and Kauma Company Advocates abo basobodde okuba ate nga bavunaana omukulu administrator general n'abaana abana nga bagamba nti batunda ebyobugagga era nga baagala kooti ebasesema emaali eyo yonna gwe musango basobola okuba ate nga baloopa kati omulamuzi yabategeeza basobole okuba ate nga bakola DNA kati bano abeewozaako administrator general n'abaana abana balina lawyer bamuyita Luyimbazi Nalukoola ye muyambi waabwe abayambako okubya kooti era nga yagamba yasobola okuba ate nga asaba kooti nti omusango guno abaana gwe baloopayo ogw'okutunda ebyobugagga nti bagugobe olw'okuba nti abaana tebalina buyinza okufuna ku byabugagga ebyo kubanga si baana ba Kafeero era nga omukulu gwe bayita Nalukoola lawyer ayongerako n'ategeeza nti Kafeero nga bali ow'ettutumu abantu bangi nnyo abasobola okuba ate nga bamwesibako oba oliawo nabano abazze bamwesibako bwesibi olw'embeera nti yali wattutumu nnyo ate nga bamumanyi ekisinga n'obukulu mbw abakazi ba Paul Job Kafeero teyasobola kuba ate nga abanjulira ab'ekika ekitegeeza bano abatunda emaali era batuufu era n'ategeeza nti mu DNA gye bakola luli yalaga nti byonna tebikwatagana era nga bano abatunda ettaka omuli Badube ba Simon bonna bagitunda mu butuufu ensonga oziwulidde ye Nalukoola awolereza bano abaana abana yagamba nti emaali bagitunda mu butuufu kati gw'obanga oli eri ku sayidi y'abaana 11 ewali omukulu gwe bayita Luzige yabiwakanya era nga omukulu Nalukoola ayongerako n'ategeeza nti ebyobugagga bye basobola okuba ate nga batunda byonna byali mu mateeka naye kankujukizeeko ebyobugagga bye basobola okuba ate nga batunda waliwo ennyumba y'Erweza Kajjansi bagamba yo Swazi yali omugezi waayo miliyoni nga 15 waliwo ekibanja ekyali e Masaba yiika 27 waliwo ekibanja ekiri e Busansula ekyo byonna basobola okuba ate nga bakitunda era nga bano abaana bo bagamba nti bagamba nti okutunda ebibanja ebyo baali baagala kubanga baddaabiriza ebijja n'okuba ate nga basasulako ssente za DNA ez'abaana bali 10 abaana 10 abaali bagamba nti baana ba Paul Job Kafeero ne bino byonna okuba ate nga bijjawo abajjukira omwaka oguwedde Dr. Moses Byaruhanga owa poliisi asobola okuba ate nga bategeeza nti embeera eno weenaabezeewo bweti ebiyinza okuba ate nga bikolebwa mbu wiiki nga nnamba gye bayinza okuba ate nga bakozesa okuba ate nga bajjayo Paul Job Kafeero okubanga Paul Job Kafeero engeri gye basobola okuba ate nga bamugalamizaamu ennyumba ya bbeeyi bye balina okuba ate nga batuulamu byonna bya bbeeyi nti wiiki nnamba ejja okuba ate nga emalawo wabula era nga omukulu ono gwe bayita Moses Byaruhanga yasobola okuba ate nga abategeeza saali yagadde Paul Job Kafeero mumugyeyo naye we munaaba mukkiriza nga bafamire kati akadde kano option eriwo ate abasawo baaganye era abajjukira omwaka oguwedde
basobola okubatenga babuuza ku mukyala gwe bayita Bisirikirwa n'ategeeza nti embeera nga bwe yatambula. Bisirikirwa ye n'ategeeza abaagala okukwata ku malaala gwe balina okuteekamu miliyoni nga 10 ez'okuddaabiriza kuba yasobola okubatenga akola byonna. Bisirikirwa lwaki ye batya okugyayo Job Kafeero oba abantu beebukunja baamulya dda? Ne Bisirikirwa ye yategeeza omwaka oguwedde nti kye basobola okubatenga bakola nga bamaze okuziika Job Kafeero basobola okubatenga bayenga eddagala ne bagattamu n'amafuta ne bagyetoolooza amafuta oba oliawo Job Kafeero baleme mulya ye ng'agamba Job Kafeero mwali. Ebintu bya Kafeero bannange nga tukyagenda mu maaso nkujjukizaako ebiyise omwaka oguwedde. Kati nno bino ebya kooti sooka owulire bino ebya Job Kafeero ne bannange. Kati ye looya wuuno gwe kutegeezaako omukulu Luzige nga bali mu kooti luli gye buvuddeko nga bagenda mu bya DNA. Nti omulamuzi akkiriza tukole DNA test ku baana b'omugenzi Kafeero which is okay. Naye kati ekyebuuzibwa kigenda kubeera nga tukozesa samples ki. Waba agambye mbu tewagenda kubeerawo exhumation which is also okay kuba kooti beeyogedde bemaze okwogera. Naye kati blood samples ze bagamba ziri luddawa era ani azirina. Kati wewali challenge nti waba agamba nti tugenda kukozesa blood samples eziriyo bo ze bagamba ze balina ani aziterese, kubanga ate mpulira alagidde mbu tugende tukozese government analytical laboratory nga administrator general yagamba bo samples banazijjawa. So ndabanga era aba it is a dead end. Naye katusooke tumala okufuna official communication era tujja kudda mu kooti kaba abakulu bekikwatako mu government analytical laboratory batubuulire oba samples zisobola okukozesebwa oba tezisobola kukozesebwa. Naye ng'ekiriwo kiri nti teri ngeri gyasobola kuwulira main suit nga tetukakasizza abaana b'omugenzi be baliwa. So wabanga akkiriza mbu DNA yeetaagisibwa nakati ekibuuzo ekiddawo tunaagikola tutya? Aya basi gye bagenze yasobodde okubaatenga embeera ogenda kumbuulira kubanga ayaya kati muganda wa omukulu gwe bayita Nnende gwe nakutegeezaako Nnende abajjukira emboozi ya Nnende taata wa Job Kafeero ng'akyaliwo nga Job Kafeero yava bakamujja e London ng'akomyewo nga mulwadde ng'ali nsambya. Taata wa Job Kafeero yasindikayo no Nnende n'amutegeeza nti taata akugambye ne bw'onaakola otya tojja kuwona. Be bamu ku baganda ba Job Kafeero abataaziika newulira ye byayogera akadde kano mbwalumirirwa bali n'ejjaji yabagambye simanyi kintu kya Kafeero kyonna kyatuna okujjako ng'olina obukakafu nti wafuna leeta of administration. Era yagambye amaduuka ge baga nti baatuna ge gagenda osasula omusaayi lwaki nemedde ku nsonga zino mu nsi muno buli muntu bamuzaana mutima gwe omukwano Kafeero gwe yandaga sandivudde ku kintu kino mbifunyemu obuzibu bwaidawe. Ne Kafeero waba yandaga abaana bantukira ne bakaaba kubanga taata tetulina ssente zigenda lwana ne baswala. Ye mukulu oyo Nnende gwe nkutegeezezaako ye mukulu oyo Nnende Job Kafeero yabeerawo omulamu tebasobola okubaate nga bamulambula. Akadde kano abaana bali mu mbeera ey'okusika omuguwa. Abajjukira Job Kafeero ng'embeera esobodde okubaate ng'emunyiga bajjukira obulungi ng'alina bannakisenge yabategeeza nti mikwano gyange nsobodde okubaate ng'amaanyi gampedde olw'embeera n'agamba nti wendiba nfudde baganda bange temubeesiga wadde wabula mikwano gyange muyamba abaana bange. Muganda wa Job Kafeero wuuno naye ng'ayogera ku nsonga za DNA. Beebaziza nnyo mwebali nnyo okugoberera ensonga zino nga bwe nabasaba muzigoberere paka ku nkomerero nga sirina ssente ze mbawadde. Bambi mwebali nnyo mwebalire dda n'omulala wabanga mu buzibu mukolanga bwe mutyo nze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti muganda wange tebagenda mujja era omulamuzi agambye temumusumbwa mukole ki olw'ensonga nti omulamuzi asabye DNA edikole ki eddibwemu ng'esinziira ku musaayi oguli wa Dokita Kasule. Omusaayi ogwo gwali mu myaka egibaddeko emabega nga bali ku nkaayana ey'omwana kusinziira ku luyimba lwe yayimba olwa Budadina. Kati yeyo story nga tebanagenda ku DNA wabula ng'omukulu ono gwe bayita Mugerwa alina obutakkaanya ne mu Uganda gwe bayita Nantongo. Kati ye Nantongo ali ku baana bali 11 nga 11 n'okweyongerayo. Kati ate ono Mugerwa yagamba tebamuziikula, Nantongo yagamba bamuziikule. Ebintu bya Kafeero oba balina muziikula biggwe mu mawulire
naye nga obuzibu bwonna buva ku ki Poojo Kafeero bakiraamo bo bagamba nti Poojo Kafeero yakola ebiraamo bibiri waliwo ekiraamo kyawo omukulu gwe bayita Hilary Kisanja abamu yakitwala mu beekika ne bakigaana ne bagamba nti Poojo Kafeero wakiwandiikira yali nteziriiko bulungi nti oba obudde bwali butuuse oba okuba ate ng'asibula ensi eno kuba tekwali na deeti tekwali nnaku za mwezi kati mu mbeera ne bategeeza nti ekiraamo kya Hilary Kisanja nakyo tebakikiriza ate ekyomukulu Mandeevu naye takireeta kati mu mbeera eyo ayaya oyinza okwebuuza ye abaana lwaki bamaama baabwe tebabategeeza ogenda kumbuulira emboozi kubanga bire ya Poojo Kafeero nange byansovedde kubanga nenga obuzibu bwonna abajjukira mu mwaggwa 1994 omukulu ono nga bwategeeza bwasobola okuba ate ng'atandika okumanya Poojo Kafeero nenga omukyala avaako obuzibu mu luyimba lwe bayita Bulandina nga bwojjukira Poojo Kafeero obulamu bwete yali musajja wa nnyombo nnyo wabula mu mbeera za oba kuleeta ennyombo mu lujjudde era entalo ze yasobola okuba ate ng'aziteeka mu nnyimba ez'enjawulo oluyimba lwe bayita Bulandina balujjukira obulungi Poojo Kafeero yali ayimba ku mukyala we nga omukyala gwe bayita Nasuna Mariam ono gwe nkutegeezaako y'omu ku bakyala baliko mu kibiina kye bayita Makula Gita Singers ekibiina ekyo ekyakulyanga omukulu gwe bayita Bernard Gonza omukulu oyo abamujjukira obulungi kati omukyala ono era yazaala omukulu gwe bayita Swaziniga Kafeero kati era omuwala gwe bayita Bulandina ye yaddanga ku Swaziniga Poojo Kafeero ye yategeezanga bwe yatandikawo ekibiina kyakulabako yasobola okuba ate ng'asayininga omukyala gwe bayita Nasuna Mariam ayaya mbwera omukyala gwe bayita Nasuna Mariam yasobola okuba ate ng'avaako obuzibu bwe waliwo omutuuze yalina piki eya bbululu oyo ne yavaako obuzibu Poojo Kafeero ng'avudde mu safaari bamutegeeza nno omusajja ajja wano nga yeewera ayagala mwana we Poojo Kafeero yabiwulira omwana n'amutegeeza Nasuna Mariam omwana lwaki tomuwaayo ewaabwe kati mu mbeera eyo kati embeera eyo nga bwetambula sooka ombuulire kubanga ye omukulu gwe bayita Mamuli Katumba bajjukira emboozi ye nga ategeeza Mamuli Katumba yategeeza nti Poojo Kafeero yalina abakyala bangi nti n'abo abaana be mulabako batini nnyo era ng'ategeeza nti waliwo n'omukyala gwe manyi yali Saidi Zerukaya akadde kana awangalira Sembabule era mukyala wa yali muka Poojo Kafeero olw'embeera nti omukyala yatererera mu maka agateredde tayinza kuvayo mbw atajja adde eno mu mawulire nga badube biki mu mbeera eyo abamu basirika oyinza okwebuuza babakyala bala lwaki tebajja Mamuli Katumba ye yatuketegeeza Poojo Kafeero abaana bangi nnyo esooka ombuulirama ku nsonga za Poojo Kafeero kubanga obuzibu takola kiraamu nga kuliko deeti ensi egudde eddalu kati Poojo Kafeero omusango bamuvunaana mu kooti gwa bulagajjavu butakola kiraamu gwe bamuvunaana ate gwe oyinza okugamba nti omufu lwaki bamuvunaana nanti ye DNA kati abazikiweereza anageze mondela yakube obadde togoberera ssebo DNA bagiganye aya basi Poojo Kafeero embeera ya Poojo Kafeero yeeyo ssebo abanitolo bano tuweereza muganda wange ye bosi bakwate Poojo Kafeero bamuziikule tebali abaana abakaana bagamba nti Poojo Kafeero naye abaana DNA nga bamuziikudde sina bana mawulire gwe bajja okufuna ekituufu enkaana zewaze ne mawulire kati bamuziikula nga abaana be babe bakola batya bategeeza beetaaga obukadde nga 100 byonna okugenda mu maaso abagamba okuziikula beetaaga miliyoni 15 ssebo agamba atya ye bosi enteekateeka ya Kafeero ye enteekateeka ye yali nti abaana baalesa abamanyi naye ye omufu aba yaleka kiba kiri teriiko nti we yakusobolera okukwata kreni n'awandiika teyateekamu baana nti bameka bayina
abaana balina naye nga kyeyawandiika tebagendere kyeyawandiika tebamusalira musango baleke omutataganya awummule mirembe bebale kuweereza abaana bagenda mu kkooti kufuna nati abagunjufu bagamba bagenda mu kkooti kati bagenze mu kkooti ebatwala eyo nga gwe obagamba otya sebo abanike sebo bale kuweereza ebosi nze ngamba abaana abo baleme kutataganya muzeyi Kafeero yeebake baali ludda wanga batunda ebyobugagga byabwe kirabika siba Kafeero ye bamaama baabwe lwaki tebabategeeza nti Kafeero yali taatawo sebo abaana agamba atya bale tuweereza sebo ono imini ya Salomo mu kibuga Masaka naye amagezi gembawa abaana bana ebeenoonyeza kubanga oli baana bana n'ogoba abaana bameka batunda dda balina ssente bagagga bavundu abagagga bana amanye omusaayi gwawe bamuziikule bamukebere banga kituufu balimba babire kuba ekintu kyebajja okuba bakozi taata kijja kuba kibi nnyo kibadde zenyinga Salomo mu kibuga Masaka tutima mpeerezaayo webale kuliriza sebu agamba atya esebo esebo mbeera eyo wewagitandika naye nti kyeŋŋamba Dube ne Swaz akasente baali akawera kakati essaawa zo mutaata yagenda okuswala naye nti kyeŋŋamba kiri bwe kiti kooti etuyambe ebintu ebyatundibwa nga bya Kafeero bidde mu kika eyagula yagula mpewo abaana kuba titaata ye yafa bamaama era kati Adam tosobola kuva eno n'ogenda ne weesiba ew'omusajja omulala mbu ye taata bamaama yagamba nti Kafeero kitaawo so nti kyeŋŋamba abaana bonna ba Kafeero naye emaali ya Kafeero enunibwe kooti eginunule edde mu baana ba Kafeero baleme okuziikula Kafeero abaana bebazaala obuzaazi bebawula mbu ono taata yamuzaala ono si yamuzaala kati niyo kave mbulango wano njewo mpe ndowoozayo eyapojobu Kafeero si byangu wadde n'akamu option gye basigazaawo eri emu yokka omusaayi ogubaddewo baguganye bagambye tebajja nakkabera baganda ba Kafeero abafuuyira Emmindi bw'amaanyi akadde kano kyenkutegeezezaako abaana ba Kafeero batuuse okuba ate nga banjula ekitoeso ekyekiralu oyinza okugamba mu mbeera eno bo bagamba nti kitaabwe aziikulwe bakakase oba yabazaala olira abasajja abakulu baganya okwekolera baagala kuziikula taata waabwe byonna ebibatawanya olowooza biki abaana bo batunda emaali esinga ayaya bagenda mu kooti nga lyekuba oba oyinza okugamba bayinza okuba tebafunamu mu mbeera eno ayaya kale gwe sooka oteese ku nsonga eno abantu ebale kuweereza nto nabeerayo nkale wano kabira kyotera naye kati akakapoloti kebagenda obbaviiramu obugagga omusajja bamuleke yeebaka emirembe naye kale mapugu bakwali empambi kapoloti kaliwa abadde togoberera poloti bazitunda dda tewakyali poloti abaana baziriizinga abaana bagezi abaana bali omwali South Africa eyo nolinike bwonga ogamba oti sebo abanike agamba atya omusowerwa tokimekisiraka era nekyeŋŋamba bakkirire bavuze mu kkooti oli bamuleka omwaka oli sente bagoba nkole tokimekisiraka option esigaddewo yakumuziikula sebo abani agamba atya ebale kuweereza abanike ebosi ebiboyogerako nero nikaka nga nsinzidde nokukyewuliza kati abani nga bwe option yokka esigaddewo bamuziikule ebyo biggwewo kale bamuziikule